kati UNBS nolwekyo genda ku dduuka eri kuli okumpi oba supermarket yonna bawe nusu 10 buli kacupa kezigula basobole okubanga bakutuusaako ebyokunywa ebyo ababinywedeko balina obujulizi tebabivangako paka nakati ebyokunywa bino babifuula mmere kubanga era ebirungo ebirimu bya mugaso nnyo eri omubiri gwo bw'abadde tannaba kukinywa ekyokunywa kino tekisosola mwana muto oba mukadde oba muvubuka timbufunze byakunywa ebinywebwa buli muntu mu buli myaka nolwekyo genda obifune naawe bijja kukola obulungi obutagambika bw'oba oyina ensonga gye weemulugunyaako oba oyina okuwabula kw'oyagala okukola oba okwogeramuko ne Dr. Sam n'ayamba ogenda mufuna ku simu zino wammanga namba esooka eri 0757 56 00 47 ate eyokubiri eri 0780 17 4 16 bw'onayita ku namba ezo bbiri ojja kubanga oli butoola ne Dr. Sam atukolera ebyokunywa ebyo ebibiri bye twogeddeko ekya Mukama n'ayamba awamu n'ekyokunywa ekya Headmaster ebyo nno nga bikyali awo ng'omuzadde yagamba nti omwana wange mututte ku nsomero ki okusoma mu secondary njogera okuva ku senior 1 paka ku senior 6 essomero lirimu lyokka liyitibwa Bethel Covenant College essomero lino lyadde ne boarding lisomesa arts ne sciences ekyenkizo kyeririna ku masomero amalala nti ddyo libangula omwana bw'aba alimu ekitone ekyakatemba ajja kuvaayo nga bamaze okumubangula nga talent bagikozeeko omwana bw'abanga asobola ebyemizannyo obanga ayinamuko akalingiza mu byemizannyo bajja kakasa nti bamubangula agenda okumaliriza emisomo gye nga mu byemizannyo bw'atyo nayo alinayokko ekifu bagamba nti omwana bajja kumubangula mu byobulimi omwana aveeyo ng'amanyi bulungi nnyo ku byobulimi bwe tutunulira ebyenfuna by'eggwanga agriculture yasinze okukwatirira ebyenfuna so n'olwekyo twala omwana abangulwe mu byobulimi saako n'ebyobulunzi abantu bano tebakoma okwo wabula basomesa omwana n'asobola okubanga ate ayitira waggulu nnyo mu misomo gino emirala egyetaagisa gino egigezesebwa ekitongole ekya UNEB n'olwekyo mutwale ate bo abali mu P7 oba batula P7 ekyenkizo ekiriwo oba ekirungi ekiriwo nti bagaba bursaries eri abo ababeera bakoze obulungi essomero lya Bethel Covenant College lisangibwa ku luguudo lw'Entebbe ku Bwebajja stage wali eri mu bitundu Bwebajja ku Arkwright stage wajja okubanga obasanga okumanya ebisingawo kankuwe namba za director ojja kubanga oyogerako naye akunnyonnyole butya bwe basobola okubanga bongera nate okuyambiramu omwana we naye nga jjukira nti liri ku musingi ogw'okutya Katonda namba y'essimu esooka eri 0703 00 86 09 eyokubiri eri 0772 4 61 18 omuzadde kubira management ey'abannaffe aba Bethel Covenant College bajja kubanga bakunnyonnyola ebisingawo olaba omwana wo emiganyulwo gy'asobola okufunamu egikirakawo gye tutogeddeeko ng'oggyeko okubanga abangulwa mu byemizannyo ng'abangulwa mu byakatemba ebyobulimi n'obulunzi saako n'okumuyamba okufuna amagezi agamusobozesa okuyita ebigezo ate ng'abiyitidde waggulu ddala mpozi n'okugaba bursaries eri abo ab'ekibiina ekyomusanvu abakoze obulungi. Ate bannaffe ba MTN bagenda maaso okujjukiza nti kampuni y'ebyempuliziganya MTN egenda maaso okwebaza nti MTN egamba nti thank you gwe wenna munnayuganda ali eyo eyalondawo kuba nti weegatta ku kampuni eno ekwebaza okulondawo okukozesa enkola zaabwe eza MTN Mobile Money n'okubanga ogula bundles okukozesa enkola yaabwe eno bagajja okuma okukozesa okugula ebintu bino okugula bundles n'okukozesa enkola eya MTN Mobile Money ate gye okuma okufuna obubonero oba points eza thank you bagamba nti thank you okulondawo MTN era baga nti beesunga emyaka mingi nga muli mwenna ejja okugenda maaso egy'enkulaakulana nga mwegasse n'okukozesa omukutu guno ogwa MTN banafa MTN abaga nti everywhere you go ate nga baga nti amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa wansi w'ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Tuganagenda ebweru w'eggwanga naye amawulire agasinga era gawandiise ku Trump. America yanyosa olunaku olwajjo n'olunaku olwokusatu. Yanyooka yasiiba enyooka ekikonde kyanyooka ku capital bwewo awali Congress oba we bateesezza nti abantu bafutuka gye bafutuse nga baagala okulemesa enteekateeka y'okusatifyinga oba okukonfaminga President elect Joe Biden. Bano bonna abazze bagezezzaako kuyingira munda kubanga ekyali mu ggwanga lya Uganda babaka n'ababaka
bwe balinga beekuba naye mu kino kyabadde nti ate abantu abavudde ebweru baadde bazze kuba babaka munda ababadde bali mu kuteesa n'okusalawo okukakasa pulezidenti ono naye wadde balwanye n'embeera yabaddewo tekyalemesezza era babaka genda mu maaso kusalawo nti president elect w'eggwanga erya America ne bamukonfaminga nti omukulembeze yalondebwa oyo Joe Biden agenda okubeera omukulembeze owa 46 ennaku z'omwezi 20 omwezi guno agenda kubeera ng'alayizibwa mu butongole okutandika emirimu gye. Kakati awo olengedde kifeesi ow'emyaka 7 nga yasa eddirisa ayingire agwe munda support abamu tebamanyi kwefuga abamu tebamanyi kwefuga bw'aba alina kyayagala tebamanyi kwefuga ekimujjira ye kyakola yasabiriwo okubanga oyagala nnyo eyo nayo laavu si laavu eyo byase byonna byonoone eryefujjo terinza kukkirizibwa wantu wonna wonna anti kakati awe wali obuzibu nti ebintu ebimu ate ebiri personal oba bye twandibadde tukola nga tubikola mu kipimo ekitono ate tubisukkulumya ne tubitwala wa ebweru kakati eno yabadde combination y'abaagalana ab'omwagalwa kati awo kitegeeza nti buli omu alina okuleeta kayagala okukola ki kati abaafudde bagenda kuba accountingira batya anti kakati abo baafudde oyo ye politics gwe bw'ofa nga beeyongerayo mu maaso ye politics embeera nga sinungi yokulabika nti onaafudde gwe walabyeko abaasigadde eka nga bafudde olaba kakati mu bintu bino waliwo abalwana entalo abagezi alwana olutalo naye ng'alulwanira kati ku social media tulumbe tugende naye nga wali olabyeko nga bawa alipoota nti mubafudde ku social media wafuddeyo 10 naye nga yalukolereza eri tugenda naye ogenda okulaba agamba nti tulumbe Trump ayina otufuga ekisanja kikye ogenda okutunulira bwoti ng'osanga munansi waawa talinawa so kakati ojjukira bya Black Lives Matter nti byatuka ne Uganda abo ne bateeka evivi ku paka nakati waliwo abakyeyita waliwo abakyambala waliwo abakikozesa nasanga n'abaali wali nga bambadde t-shirt eza black awe lunguja ku police station byali mu America naye nabo nga bagamba nti Black Lives Matter baali kalakasa mu Uganda jukira akalulu ka Barack Obama nga jambu yinzi ani atamukubira campaign buli mufirika yawagira kadugalo buli omu nga atabuse omusajja waffe awangula naye njagala ombuli nti bwe babala obululu America wavayo bwe buti ku lukalo olwa Afrika bano be balondoga nti kitukwata kulondera bali anti kakati ekyo kituwe ekyokuyiga nti oye politics bannaffe baneno bannabyabufuzi naye sala bye bannayuganda bawagira bintu bya Trump anti kakati yalino Trump ensi zonna zavuddeyo nezivumira kyeyakoze omukago gwa Bulaaya bannaffe New Zealand bonna ensi zonna zavumiridde ekikola kyakolebwa okusooka abantu abamu balina sympathy omanyi kyebayita tokole katono nnyo nti okubeera elder elder yani ye muntu omukulu waliwo bayita integrity omukulu wano integrity ebeera ki obwesimbu oba nedda omuntu omukulu tutakeddwa okurespecti omuntu omukulu by virtue of his age and appearance nolaba nti ono mukulu muwe ekitiibwa nze bwe ndabye omusajja omukulu w'emyaka 7 ng'amenya eddirisa okuyingira munda ekyo kyokka kimala ne waga nti byafuza oba kiki oba kwagala kutya oba naye ng'oli musajja mukulu emyaka 7 kakati kankuwabule mu kino mukulu wamala oyingira ogenda olwane munda kankuwabule mu kino obuzibu buli nti fe abantu ba bulijjo bw'olaba Fedde ng'ali mu myaka 35 omusuubira kubanga ng'akuze naye ng'obukulu bwe obupimira ku bode ennaku zino tulina emmere tuviirako okuziba nti age is just number naye wadde kiri bwe kityo omuntu ono bw'abanga akuze ng'olaba n'enviiri enjeru zitandise okubanga zizza omutwe gutukudde omanyi kumusuubira kumusanga nga yagenda maaso anti omanyi lwaki gwe tosuubira kumusanga ng'akola ekyo gw'oli mukulu mu myaka gy'emito eyo yenjawulo oli mukulu mu myaka gy'emito kakati ate oyagala nono naye omukulu mu myaka oyagala naye akule mu mutwe ekitasoboka kubanga anti bwe kyandibadde naye tukula tukuzibwa abantu banjawulo tukulira mu environments za njawulo kwegamba ebitwetwolodde bikola kinene nnyo mu kutukuza abantu bakula naye nga bakula mu mbeera ez'enjawulo kati ayinza okuba ali ghetto kid ayinza okuba nga teyali wa ghetto nga yakulira mu maka naye tulina abantu b'obuvunaanyizibwa gw'otya n'osaamu ekitiibwa naye genda ewuwo olabe akaana ak'emyaka egyo 5
kajja kuwalampa ku mutwe kakugobe ku kikopo kya daddy kati ku myaka 5 obusobozi bwa kugoba ku kikopo kya daddy kitegeeza nti bw'anaaweza emyaka 10 ago awo aba adult nga yeesalirawo ate banaffe abo America democracy human rights ebyombu biki bikulu nnyo kakati oli akola ng'agamba nze eddembe lyange okola kino kakati obusiiwufu bw'empisa tububuliza nnyo mu demokrasiya ne mu ddembe ly'omuntu somo ekyo tugamba nti waakiri emyaka tugiwenga ekitiibwa okusanga ow'emyaka 7 nga akola ebyo baga nti kiki tuguddeko emyaka baga nti enviiri zino enzirugavu zikolere nnyo enviiri enjeru bw'osanga singa osanga omusajja nga yeekolera ng'akyali muto toyinza musangamu ebyo njagala nkwe scenario mu kibuga Kampala ebyaliwo 18 Novemba mwaka oguwedde walinza okusanga omusajja nannyini akeedi ng'akuma ekipiira mu kkubo wali anti byawukana kati ayinza obutajja kuma kipiira naye n'akikumira ku mmeeza financially n'akikumira eno behind financially oba n'abasaamu kasunda baasi oba n'akola ati omanyi n'abantu banene abamu abakulu batunyumiza bye bayiseemu naye nga si buli anyumya nti aba n'ekigendererwa ekyokutereeza abamu bw'ogenda okusengejja emboozi gye bakuwadde aba kugamba kola kirumba kakati bano ate abantu abali mu myaka egyo aba walana mukulu munne naye ng'akimanyi nti bw'avaayo mu lwatu bajja mutwala ng'ekitagasa kakati alina kukola ki kufuna gino emiti emito kyogwe walabyeko bagagga abagagga abali mu kategori eyo ya Donald Trump nga bamwekalakasizaako kakati yafuuse ekitagasa tebayinza kumwegattako ati tebali bwabanga nkyegugaba integrity ensa emyaka gye yagikute n'ajolonga emyaka 7 n'omusobi n'agizingazinga n'agikuba mu ttaka ensi weetuuse kyogambye nti emyaka tugiwe ekitiibwa ekyo kyavaawo dda amagezi tugawe ekitiibwa kiki ekyakyuka nkubulire batuddeyo otula kumpi n'omukadde nga wa myaka 8 n'afubutukamu ekigambo n'ogamba nakyeka n'omuzindaalo guli gwe tolabangako bantu bakulu nga azze mu kitundu naye nga buli omu amwesega nga n'abamudduka bavubuka ate n'olengera akaana akato nga kali wali naye nga buli omu ayagala kukola ki kasemberera so kakati kino kituwa ekyokuyiga nti wookulira nawo abantu abakwetoolodde embeera gy'okuliddemu environment erina impact nene nnyo ku neeyisa kubanga omulengedde alinnya eddirisa naye nga bwagwa wansi eggumba teriyunga ekisembayo kati ekisinza okutwonoona by'ebikolwa by'abantu kati abakulu kati image gyawa omuntu omukulu tajja kugenda kwasa ddinisa ng'oyo gwe tulabye kubanga kivumirirwa nnyo naye ng'omuntu omukulu ono ayina ebikolwa by'akola nga nze bijja kumpaliriza okubaako ne reaction gye nkola kubanga muntu mukulu sijja mugalamiza mu kuba embooko sijja kukola ki kati nina mulinda ng'ayitawo endabirwamu y'emmotoka ye ngikuba ejjinja kati musajja mukulu oyo mukuba tia gas kiswaza anyhow tukomewo tukutunule ate ensonga endala tugende mu ggwanga erya America bwanse ku nsonga enyonyi eno eya Boeing 737 babawadde fine ya 2.5 billion ensimbi zino olwa accident ezakolebwa ezo flights ebbiri ezagenda airliners zaabwe mu ggwanga lya Indonesia ate ne Ethiopia crashes ezakolebwa ezo mu mwaka ogwa 2009 zaatula wansi ennyonyi zino babadde bagezaako okuddamu okuziteekateeka okuddayo okubuuka ne bagamba nti bakola flying coffins zaali keesi z'abafunga ze zigenda mu maaso okubanga zibuusibwa ate abaali bazivuga ne bakonsiringa information nti ddala zaaliko ekizibu kakati wano waliwo ekitongole ekya Federal Aviation Administration mu ggwanga erya America ekivunaanyizibwa ku ntambula ez'ennyonyi bawadde fine ya billion za dola eza America obuwumbi 2 n'ekitundu banaye family zaabo bonna abantu kubako obuzibu n'enteekateeka endala yonna munyikire okusaba munyikire okwesiga Katonda n'okumunoonya eggwanga erya Democratic Republic of Congo wetwogerera kaakano likuba mu ngalo nga kiki ekiresa akamwenyumwenyu ku matama gaabwe eggwanga erya China lyasazeewo okubasonyiwa miliyoni za dola 28 babagambye nti obwo busente butono nnyo bubayambeko okweddabulula mu kirwadde ekya COVID-19 bano kitegeeza nti babasonyiye miliyoni 108 bwoba ozizizza muze waabwe kakati ensonga eno yayanjuddwa minisita ow'ensonga z'ebweru ow'eggwanga erya China Wang Yi bw'atyo yabagambye nti mwetaaga okweddabulula COVID-19 abakubye nnyo era pulezidenti w'eggwanga erya Congo yagenze mu maaso n'okuba nga akikkaatiriza nti ebbanja lino eno eribasonyiyiddwa
sirya kukola kintu kirala kyonna wabula kigenda bayambako okuddamu okukuŋŋaanya akasente ate basobole okukola ki okubanga bwe batyo beerwanako ku nsonga eno ey'ekirwadde ekya COVID-19. Bano tebakomye ku kubasonyiwa busonyiyi nti temutusasula akasente ako wabula bagenze maaso n'okubanga babongera miliyoni 15 eza dola zibayambeko kuki era kukubanga balwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Babasonyiye enkadde ne babongerako ne sente endala. Mawulire malungi nnyo naye tugenda ku kati ate mulamwa gwaffe mwennyini twagambye nti akulonda kw'eggwanga erya Uganda kwa lwakuna olujja leero lwa mukaaga leero wakutaano tugenda ku lwomukaaga Sunday, then ku lwokuna olujja essaawa emu ey'okumakya buli munnauganda tumusuubira okubanga atandise okweteekateeka okugenda mu kifo ekyo kyageteekerwa okubanga abeeramu. Kati ekyetaagisa eri omulonzi akadde kano akasigaddeyo olabye okusukoma okukyaliwo bano beemulugunya tali center musooka mutuwe ezigenda okutukebeza n'akakiiko by'okulonda mu nomination kaateekawo enteekateeka era kaakebeza abantu bano ndowooza kyangu nnyo bafune ttiimu zaabo ddala ku National Tally Center national agenda okulangira okukebeza si kyekizibu naye sente weziri ano ate kyetaagisa ki government ministry erina okukiyingiramu panel yabakebeza ministry erina budget electoral agents neereeta abakungu bano bonna ne batuuza akakiiko k'ebyokulonda ne babakebera ne bagenda wadde waliwo era kampu ezimu ezaazulwamu abalina COVID-19 era bagaa nti okusinziira ku mmwe mulina COVID temujja kgenda mutuwe ttiimu z'abantu endala. Lowooza ekyo kirabe kuddawo kuba obbe mutwe tuwe ssente totukebeza biki n'ate waliwo tali centers endala eza district kubanga kati ate akakiiko k'ebyokulonda kabaira n'ebitundu ebirala returning officer waatuula okulangirira kuba nabo balina era ndowooza nabo okulimitingawo abantu namba zirina okuba nga zingirawo okwawukanako n'obulwa bwa 2016 2011 2016 kubanga abantu bano bajjangawo oluvannyuma lw'okutuusaayo ebivudde mu kulonda nga bagenda ne basuulirawo ddala abamu balangiranga kiro ssaawa 8 ssaawa 7 abamu enkeera kakati awo nawo ndowooza entegeke eteekeddwa okubanga ejja abantu bameka bateekeddwa okubeera ku tally center eya national ne tally center eno eya returning officer eya district. Bano bagenda kubeera ku district ani agenda okubeera nga baketalingira fo kubanga bano aba national boy it is understandable nokunteekateeka ya nomination akakiiko ak'ebyokulonda kabearinga costs nebagamba bati mutuwa ssente netutunulira ate ensonga endala mu ekyo nerooza byonna bigenda kubanga bitunulira ensonga nyingi kati wetwogerera ne tujja kwegatta ku Robert Mutebi ajja kuba naye atwegattako gye bujjako awo tunulira ensonga zino okumanyira ddala ennaku nesigaddeyo kiki omulonzi kyateekeddwa okumanya ani ateekeddwa okukola ki buvunaanyizibwa bwani singa osanga siiru nga zino ezabadde koboko nga zimenyese weekalakaasa okola ki kubanga eno yabadde delivery baali badispatching ebintu bino bayita ba witnesses ne babaawo era ne batunuulira nti bigenze bitya bimeka ebigenze nti koboko 19 material zigenze ne musayininga serial number ne bazibawa ne siiru zonna ne mubeera nazo nti zino siiru za bululu zino za biboxi zino zaaki katutuuka alinga bimenyeseemu ku still temuleeta nsasagge otunule butuzimulabe anti era ebintu bino biyita ku luguudo enguudo zaffe ezimu ozimanyi ezimu zirimu ebinnya ezimu hampu nzisukkulumu ku ndala ate n'envuga baddereva buli omu avuga lulwe so kakati nabuuza nti bubombadiya bwaffe buliwa bwanditutenga ebintu bino bwesuti oba oliawo nga ate bukola wano mu region naye kati obeera cost ndala ate munnange lwakuba nti abantu bakyali esasula ensonga ezo okubitanga lwakuba nti abamu balemera mu byalo nga bagenza okulya ennaku nkulu ate abandi balinze kulonda naye singa bisanga jamu nga luli jamu tajja kubeerayo tajja kuba kyavudde babitambuza nga bukyali sabbiiti namba anti era beesiimye lwakuba nti jamu tayinza kukwata byakulonda sabbiiti namba ne bwabeera akwata nnyo tasobola kukwata byakulonda bino naye wabaddewo ensonga gitulabe mu Daily Monitor eya munaffe engineer Badru Kigundu ng'ayogera ku nsonga ya mwami Byabakama. Mwami Kigundu yali ssentebe w'akakiiko ebyokulonda yalondesa 2016 2011 ne 2016 naye katusooke twegatte ku Robert Mutebi ali mu bitundu eby'ekawaala eyo bwe tudde twongere okutunuulira ensonga zino ensobi ezaakolebwa bayinza kuzigamu ki n'okugenda maaso okubanga batereeza ekawaala ndowooza tulabe ngerete oyo munnaffe yeesimbyewo ye ensonga aziraba atya okwemulugunya okukyaliwo aye agenda kubanga akola ate okutereeza ennaku omukaago gusigaddeyo okulabika ntufuna akayonjo akataliimu kwemulugunya.
ya neyanziza nnyo neyanzege Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire n'abalabi baffe abagenda maaso okutulaba ku Salt TV amonyo ku makya enkya ya leero ng'ennaku tuzibalira bubalizi ku ngalo kaakati ezibulayo tutuuke ku Lwekkuminennya lugenda kubeera Lwakuna ensi Uganda eggwanga Uganda lwe ligenda okulonda abakulembeze ate abajja mu bifo ebyenjawulo ku parliament wamu ku presidential mukulu ati byeyogedde eggulo eyaliko ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda byasanyusiza oba byaseseza buli muntu teyalambuludde nnyo nsobi ze yakola ono munne ali mu ntebe kati zagenda okugonjoola naye nga oba oliawo abooteekawo giraasi bwoti ate osobola okumanya ensobi ezo naddala bw'obanga wali mulonzi mu myaka gye yamalanga akulira akakiiko k'ebyokulonda antegeeza yinginiya Badru Kigundu ebyo ndowooza mujja genda maaso ate n'obitematema naye olunaku era olwaleero mu lupapula olumu olw'eggwanga mufulumiddemu ate amateeka amapya akakiiko k'ebyokulonda ge gataddewo ku lunaku olw'okulonda oba mu balonzi naye nga mulimu ebineewunyisiza ate nga biwaawaaza amatu naddala ekyokulabika ekyokugamba nti abantu bonna banayingira ku tale center regardless oba oli w'amawulire oba oli waki naye okusingira ddala ba agents babeesimbyewo ate balina okuba nga batestinze covid-19 era okukkiriza okwakisesinga tale center tebategeeza national tale center yokka naye nazina ezibeera ku regions oba ku districts olina okuba nga olina ekipapula ekikulaga nti bakutestinze ng'oli covid-19 negative ekyo nno simanyi bwe kinaakola akalabika kakwakulizo kazibu nnyo naye ate nga tugenda maaso n'okulaba era ebipya ebyazze ate wali kusigala ku polling station ng'omaze okulonda awo mbakakasizawo nti wajja kubaawo ate akavuyo ak'amaanyi okulya n'okuluma folk ku lunaku olwo kubanga ate abannaffe abamu kubeesimbyewo abantu babateekamu kiri ekyokwebereramu kitegeeza ki kyekyo tewali kuba bifaananyi ng'oli ku polling station ng'ogenda maaso n'okulonda tewali gendayo na simu n'otandika kwekubya bifaananyi accountability eyo yo tejja kubeerawo abamawulire temulina kuyingira we balondera wali kubanga ate akakiiko kalowooza muyinza okuzoominga abalonda n'ogamba nti Kawalya Abubeka alonzaani nobanga okipositinga obanga okiteekayo ng'obudde bukyali n'ebirala bingi ebigenze mu maaso n'okuteekebwa ate mu plan ez'okubanga okulonda kuno okugenda okubeerawo naye mu kiseera kino abalabi baffe aba Salt TV nsaba munzikirize negatte ku kamuyite speaker kubanga akyali speaker ategeezezza paka mu May wa KCCA naye nga yeesimbyewo okuleka nti yakiikira abantu ab'ekitundu ekya Lubaga North ate nga nange mwenkolera mu parliament ya Uganda aje tusanze okulaba tuli butereevu munyo ku makya ebeera Salt TV neyanziza nnyo muganda wange Robert kuba nti ompadde omukisa leero era njogereko eri eggwanga nga mpita ku Salt TV siyinza buteebaza mukadde waffe pasita waffe Bujengo wamu ne maama Makula kuba nti batuteerawo ensonga eno eya Salt TV oba Salt Media mwe tuyita ne tubaako ensonga ze twogera twala omukisa guno okulamusa ku balabi ba Salt TV buli omu ali eyo naye okusingira ddala abantu abava mu Lubaga North mwenva era mwenteekateeka okuba nga nkiikirira mu kikolo gwange saawa zino nga nkolanga kansala waabwe Owero C5 ate gye natuuka ne mpeebwa obuvunanyizibwa bw'okukubiriza enkiiko oba okubeera sipiika wa kanso y'ekibuga Kampala so njagala obategeeza nti tutambudde bulungi ennaku zo ziweddeyo era nze njagala kwebaza abantu ba Lubaga North olw'omukwano gwe batulaze waawo mubaddemu ebisomooza bingi nnyo tukimanyi baganda baffe bangi nnyo batuvudde ku maaso mu kaseera kano ate n'abamu basibiddwa abamu bateereddwa abalala ne gye babasibira tetumanyiiyo so twala omukisa guno okutegumya abo baganda baffe bonna abalina eŋŋanda zaabwe enkosefukosefu abaviiriddwako ab'eŋŋanda tusaba Mukama Katonda abagumya ate n'emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze ekisa ate era mbeebaze buli omu kuba nti asobodde okupambana mu kaseera kano ng'ebyokwerinda byaffe naffe abamu tuli ku bunkenke buli bakutegeera nti Kawalya NUP n'obeera mu mbeera nga bakufiira ku bufiizi nga buli omu akola byayagala kunyigiriza kulinga kunyigiriza eddembe ly'obuntu terikyaweebwa kitiibwa naye katusabe bino byonna okumerera byonna bijja kuba biggwa mpozi n'okwebaza mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert nga president wa National Unity Platform era alinza okuba president wa Uganda
olw'omulimu omunene gwakoze ogw'okutalaga Uganda neera nga bwe yasembye n'embeera eyamutuusiddwako twagirabye n'otuuka mu kubanga mu trail olimu wekka ne patro nga 20 so kyatulaze obuvumu nno netumanya ekika ky'omukulembeze eyatukulembera era naffe ne tweyongera ogguma nti mumalirivu okulaba nti obuyinza bw'eggwanga lino tubutwala. Ennaku tubulayo 5 n'essaawa nga ziizo mu ngeri Nyango yandigambye nti 6 naye olunaku twalulidde dda olw'omukaaga. Enteekateeka egenda maaso ogigoberera era ogitunuulira bakyagenda maaso n'okuwaayo abantu okufuna obupapula obwo kwe balina okulondera. Sofa mu kitundu kyo bitambudde biti? Of course birimu muzungu kyayita anomalizo ebitali bituufu bingi kuba ekisooka ezijjayo abo obukongo abantu engeri gye babugjeyo kayoka etiisa otunuulira abantu abasinga babo batwalira butwalizi nga tebasobola nakubutu kujja kubwepiikingira olw'embeera oba obuvuyo obuliwo. Kisooka basooka ne bakola ensobi ne baleeta obukongo obwo obudde bugenze tusobola kukwata abantu 40 n'ekitundu abali mu Lubaga North kumpi gigana 15 n'ogamba nti obawadde olese wiiki emu abo abantu basobole okuba nga bajjayo obukonge. So nze ndowooza ekyo kiraga nti waliwo ebitali bituufu era bangi balabiddwako oli nakuŋŋaanya obuntu ng'ebikumi 300 n'ataneko okugenda ng'abugabira abantu be kitamanyi kigenda kuggwera naye ng'engeri komishoni gye yavaayo n'egamba nti okubeera n'akakungu ako kyenkomeredde nti ogenda kulonda so kitegeeza nti n'abatakayina bw'abanga mu register mwali era ajja kusobola okulonda. So nze ekyo kyo nakibyemudde ebitula ekyakakungu ekyobukongo obwo bugabiddwa naye katusabe abantu baffe babe nga baabufunye abataabufunye tebagwamu maanyi basobole okuba nga bakeera buli omu amanyi waalondera kuba twali tuza enkalala obujja abantu buli omu amanyi gye yalaga okuzizza obujja nga tuyita ku internet tusobole okukebera okukakasa ddala gundi mu register mwoli tusobole okweyambisa essimu zaffe za smartphone n'okebera n'okakasa ti ddala osobola okuba mu register mwoli era osobola okuba nga ogenda okusalirawo eggwanga naye nga nze in general kino ekyobukonge kyo gabadde malyansimbi nga bumanyi ebitongole bya gavumenti ebisinga kati waliwo ebituuka nga birina okukola accountability. Nze nkitwala nti kati bali mukola accountability naye nga waliwo ssente y'omusolo nnyingi nnyo eyasaasaanyiziddwa mu activity eno. Tuli mu kalulu akali scientific ne campaign eziri scientific nti rallies ez'amaanyi tezikirizibwa naye ate ekisinga obukulu omukampainingira mu kitundu akakiiko k'ebyokulonda kyekagamba nti covid mungi temulina kukola ABCD. Embeera eyo batambulidde etya kubanga tunatera okutuuka ku nkomerero? Nze kyenzikiriza mukama waffe yatugamba ekintu kimu nti we are tired of this game of lamentations okwekubagiza buli kaseera. Twali tuyingira akalulu k'omulundi guno twabisuubira era si bipya bino byokugamba nti tetugenda kuba nkuŋŋaana na biki naye ngaffe bwe kiri nti NUP yava mu kyetuyita people power. Bannayuganda balaba bannayuganda omulundi gwe tulina bali ku internet bannayuganda babeera ku radios bannayuganda babeera ku ma-TV okulaba ebitutuusibwako naddala fe ab'NUP. Nze nga Kawalya Abubeka mu Lubaga North tebimbeeredde byangu naddala mu kutambula emirundi mingi gyengezezaako okutambula ng'amagye ne poliisi nga nnemesa okuba nga ntambula era tulabiddwa ng'ebintu bitwandigambye abantu baffe nga tubatuuseemu nga tutandise ku recordinga butambi ne tubuteeka ku byuma ne butambula nga boogera ebyo bitwandyogedde naye nga si bwe kyandibadde kuba ebiseera ebisinga n'abantu bennyini betugenda okulembera ayagala nnyo alabe ku kandeeti we gwawagira naye ate bwonnengera n'ojja n'oleeta amagye ate kati waliwo enkola eyazze nti bubakwata Katonda bwakuyamba ne bakutwala mu kooti saa zino okubeiringa out waliwo kye bayise cash bail ekitabaddewo na mu byabufuzi kuba ebiseera ebisinga tubadde tutambulira ku nani cash ng'oli tebamusasuza ssente mu kooti naye essaawa zino waliwo amalyansimbi agazze mu judiciary n'ebitongole ebikuumaddembe nti bwebakukwata oba tewegendereza for example kati baganda baffe juzi bebakwatire Kalangala kooti yabawa bail naye nga twatukalevu nga twetaaga obukadde 20 okubanga kino tekibangayo mu history ya byabufuzi bya Uganda nti tusobola okutuuka nga buli kimu kiri monetarized ne tugamba nukeera enkya nga ssente ze zirina okukola buli kimu.
so mu period eno eya scientific era ngabola abainkamenti abasinga bali bajaniriza bo bamanya nti twali tugenda kunyigirizibwa naye nja kwebaza abantu baffe bannayuganda abasinga obungi bakitegedde bagambye kamukoleki abantu bagenda kulonda NUP era ffe tukimanyi tunyigiriza abamu twalina programs nyingi nga tulina okunyonyola abantu bye tukoze nga tuli mu bifo bye tulimu na biki bye tuteekateeka okukola mu maaso singa tuba tumaliriza bino nga Mukama waffe Kyagulanyi ayingidde mu ntebe naffe nga nze nga maze okuyingira ku baka parliament Balubaga North abantu twandyagadde obabulira biki bye tugenda okubakolera naye tetuweereddwa mukisa na gumu naye nga bwe twaga nti ebyokwekubagiza tubiveeko ekyo kyekiriwo kati naye tulina okusigala nga tubuusa abantu baffe neera ffe abamu twalikodinza obuntu obwo era bukoze omulimu mulungi nnyo okutambula nga busomesa abantu baffe. Akakiiko k'ebyokulonda amateeka n'obukwakulizo ebiteereddwawo biyitirivu nnyo okukulonda kwa 2021 ebisinga tebyaliwo mu 2016 nagiri emyaka egiyise mugenda gagondera mutya oba gatuukiriza mutya kubanga ogamanyi amateeka akakiiko k'okulonda yesu weegali naye nze njagala okutegeeza abantu nti baatuguumazaamu ne batugamba nti mu Uganda tulina kye bayita Independence Electoral Commission. Independence ekintu omuntu okwemalirira atoyina interest za muntu yena zosavinga ng'okolanga gwe ku lw'obulungi bw'eggwanga. Naye njagala okutegeeza ali eyalaba Salt TV nti ffe we tutuuse mu Uganda eno gy'olaba Electoral Commission esavinga interest za muntu omu. Era bino byonna byokudda okutulimba guidelines weziri ebyo bya kutestinga COVID-19 ezo zaali badde actually na programs za government bali badde bateekawo free tests abantu bagane batestinga COVID because kati esawa zino nja okwecho okulabirako omuntu esimbi ku president wa Uganda nga buli district tale center kulina okubaka abantu be babiri buli district tulina districts 145 tumanyi engeri gye kirimu ekyebbeeyi ogenda okutestinga COVID si kyekyalayisi si ekyabulijjo ddala abantu abo bagenda kusobola okukwata sente ezogenda okutestinga abantu baabwe. Electoral Commission ekintu ekyo yakirowoozezaako naffe kennyini ba candidates kati nga parliamentary naye walala mulimu namuli nga tajja kwafoodinga kutwala muntu mukozesa test eyo. Ekyo ndabanga ekyobwewussa ndabanga okwagala okunyigiriza bannayuganda ndabanga okwagala okubba akalulu. Era ebyo Electoral Commission tugisaba nese kusaba nti ebyo byerimu simanyi ogenda otestinga COVID esooka ebirowoozeeko nnyo kuba tebigenda kuba byangu n'olunaku n'olumu. Ffe twandibasabye nga bwe tutambule ensonga zino bannayuganda buli omu amanye ekyokukola. Munnayuganda tokyamugamba kugula masiki tokyamugamba kusanitizinga oba ku social distance. Era ffe tuli betefutefu bikola nga tuli mu tale center naye bwe batunatuzamu ezo embeera bongera okutunyigiriza ennyo batulage nti ddala bo bali wano kusavinga interest za muntu omu Mwai Museveni ebisigadde tebaagala kumanya. Era aga amateeka nga bwe walabye bagamba nti omuntu bw'amala okulonda agende ewaka tokkirizibwa kuba kifaanani DR form kugiko ddala omuntu otuke n'omuteekako etteeka ly'ogaana okuba DR form ekifaanani bigendererwa ki ebyekusifu ebiri mu kintu ekyo bwe mubanga ddala mwategeka akalulu nga mugamba kagenda kubeera kamazima na bwenkanya. So eyo Electoral Commission yereke tulaga ereke kwerabisa kuba kati ebyo byekoze etandise okwerabisa okutulaga nti nno yo oba tutya egenda kusavinga interest za muntu omu fe abasigadde teyagala kumanya. Neze njagala obalabula nesekulabula nti bebakola bannayuganda babalaba era si bamativu n'olunaku n'olumu. Ekisooka tunyigiriziddwa mu kalulu bakandetisi baffe naddala ng'owange Honorable Kyagulanyi taweereddwa mukisa kutambula nga bweyina kutambula naye nga ate Mwai Museveni yalabikiddwako nga alonkinga agenda bamutwala mu bino kugamba bo nga balinga bali ku business as usual. Naye ebyo Electoral Commission yali badde evaayo emanye obulumi bannayuganda bwe bayina emanye period fe abamu tuyise mu mbeera enzibu mu kalulu kano teyandikadde baze kusaawa esembayo ereke bannayuganda basalewo mu mirembe bakulembeze ekibe baagala obakulembera mu myaka 5 egigenda okuddako. Mukulu Kawalya ennaku ezisigaddeyo tuzibaze nga tutandika nti tuzibalira kati ku ngalo kumpi ngalo 5 ennaku ezisigaddeyo mugenda kuyamba mutya abalonzi bammwe naddala abavubuka okulabika nti mu kiseera kino ekisigaddeyo tebakwatibwa tebatwalibwa makomera babeerawo batuuke ku kiseera kiri ekyo balonda kubanga kati okukwata kizibu nnyo okuvaayo nga 14.
ne mu byonna njagala okubuuza ekyo kyoleese kiki ekibakwasa nange kyenkubuuza bazza gwaki kuba oyinza okimbuza ogamba kiri awo kiri nomo nti okwata abantu okubatwala bataani because ebyo byonna byenkubuuza nti bukuba abantu kufa amagye ne poliisi bebassa abantu lwaki bakwata abaana abo nze ndowooza ebyo byonna kunyigiriza ddembe lya buntu abaana be bakutta abasinga babavunaana kuwagira Kyagulanyi nabakande singa bakawalya tewaliwo kirala naye nze njagala okutegeeza ebitongole ebikumaddembe nti bino byonna bye bakola biyinza okubaleetera obuzibu nabo ku mirimu gyabwe kuba bw'obeera ng'oli mu bitongole kikuumaddembe olina obuvunaanyizibwa okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe naye bw'otandika okujja mu mbeera katuzze mu mbeera eyo ey'obunkenke tulufudde olutali lutalo nti gwokedde enkyo wambira abaana b'abantu obatutto babuzizzaawo zigenda kuwa ekyokulabirako mu Lubaga North essaawa zino abantu abakwata abantu babagamba bakyowagira kandidate w'NRM era bakoseza bapiso ab'emiruka abali in charge of Smart Internal Security gundi bino ebya piso aba security internally mu miruka gyaffe bebakozesezza essaawa zino bo bennyini bajja ne bagamba nti Kawalya abeeraawo Robert abeera wali lwaki ddala tutuuka ku ekyo nze nsaba bitongole kubanga sina kyengenda gamba mwana kuba omwana oyo okuwagirwa gwayagala amuwagira ng'akikozesa mu ddembe lye limuweebwa Katonda ne ssemateeka wa Uganda nego bukeere nkya noga nti omwana oyo genda muteeka ku bunkenke oyina omukwate ekyo sirina kyengenda gamba mwana kuba tewali mwana gwe bakutenga mukozi wa bikolobero wabula babajja mu mayumba ng'ekibavunaanisa kuba nti bawagira Kyagulanyi ne Kawalya n'abantu bonna ab'NUP so ebyo nze sirina kyengenda kugamba baana saawa zino kuba kyebakola bakikola mu butuufu era ddembe wabula entanda gy'ensibira ngisibira bitongole bikuuma ddembe nti bye mukola bikyamu bisobola okubaleetera obuzibu nammwe tweyanza nnyo tweyanzeege tuli munya ku makya n'omukulu Abubakar Kawalya ono sipiika wa KCCA naye kakati azze ku bubaka bwa palamenti mu Lubaga North. Mukulu Kawalya oli mukulembeze n'embeera eri mu ggwanga ogirako okkiriziganya n'ekyabantu okwekuuma awamu nga bamaze okulonda basigale ku polling centers paka kubala akalulu oba nga ab'ebyobulamu bwe batugamba kiyinza okuba ekyobulabe nze kyenjala otegeeza omuntu kasitaba nga alina masiki nga waliwo otusanitizingira ngerawo batuga nti bagenda kuteekawo points eza kusanitizinga n'akalulu kyabugagga kya munnayuganda muganda wange kya bbeeyi njagala ali yakitegeere nti akalulu ko koolina kugenda okusuula ka bbeeyi ketaaga okukuuma butiribiri nze nandyagadde omuntu olumala okulonda okujjako oyo nga tekyebeereka naye waliwo abaana abasobola okumala okulonda nga bo basobola okubeerawo ne babeerawo ate nga social distancing bataddeko masiki nga bamaze n'okusanitizinga kiki kyoba obabanja ekirala kuba oli agenda kugamba nti nze mpagiridde omukulembeze wange emyaka ekitono ennyo egisukka mu myaka 3 tubadde tugenda twawekeninga abantu baffe abagenda okutulonda kati ayagala okukakasa ddala kyabadde awagira kyekiyiseewo lwaki omuka ku mugoba dde waka kiki kyokukusa nze ndaba waliwo obubbi obuteekateekebwa kuba n'enkiiko era nakati zituula enkiiko z'NRM kati ngano mu Lubaga North ezituula mu bifo ebyenjawulo batuula bakola nteekateeka za kubba kalulu wiiki singa 2 ezisembyeyo babayita ng'ekisooka tulina kubba kalulu n'aboogera kyeboogera tugenda kubba kalulu kati omwana awagira Kawalya oba Kyagulanyi bwawulira ng'oyogedde ekyo lwaki alowooza nti sobola omumukaka nti bw'onaamala okulonda dde ewaka weebake ekyo kiri impossible era nze omu kubagamba nti okuweddembe ly'obuntu omuntu abanga ddala alina ebyo Minister of Health byeyagamba singa oba ne masiki gwenyala okwata obudde essaawa zino bw'ova wano ogende mu katale k'Ekasubi olabe engeri abantu gye beepaakinze nga tebabirowoozaako essaawa zino ebyo nti covid waali genda mu butale bwonna olaba abantu bakolera ku mubati tetunafuna keesi mu Kasubi mu katale nti abantu balwadde covid gende nankulabye genda wa kyebagamba nti olunaku olumu olw'okulonda lwe lugenda okuleeta covid mu bantu
so njagala tubeere fair abo tuba tulina ebintu byetukola tubeere fair tuleke kuteekawo nyombeera etiisatiisa kulaga abantu nti waliwo ebikyamu byetukukusa. Nga tumaliriza erimu ku mawulire agasinze okukwata kati olunaku olw'eggulo ndowooza luli nga lukomekerezebwa olitegedde olimu eri abaana oyinza kulyogerako ki? abaana abamukama wange abaana bamukama wange eddembe lyabwe ekisooka abaana bali under age tebalonda baana bato ali n'ekirala njagala abantu bategeere nti nange kawali essaawa zino wane kawala abange tebaliiwo si ye yakikoze yekka kuba bato bano abasajja balina ebikolwa ebikyamu ng'era bwolaba bo bennyini aboogera mu kinaana Mwami Museveni yajja abaana be wana abatwala Sweden kati ki kye bagamba eggwanga ki kye banyumya essaawa zino omukulembeze inanga target nga babadde mujja mutulaalika nga bwe mulina okutukwatira abaana mubabuzeewo lwaki mulowooza nti balina okubeerawo mujje mubakwate mubabuzeewo ekyo bize bikolebwa singa babadde batuuse okulonda nga ddala babafulumiza nga bali myaka egironda ekyo kyali badde kirala naye baatutte baana bato temulimu abo aweza myaka 18 so ababadde babizimbirako beebo abalowooza nti olwokuba bagende wamu Museveni n'abawa ssente okubakozesa olw'essente batunde emyoyo gyabwe bibadde balowooza nti kigenda kukola amawulire naye bangi ne wano abantu abali mu struggle bonna badokita Besigye bandi n'abalala babuuza abaana baabwe olaba wano weebali bw'obeera mu struggle waliwo ebintu by'okkiriza bw'obanga ddala embeera eriwo bagambye nti abaana abali mu diaspora bo bennyini be basonze tickets ne beegayirira Kyagulanyi ajja abaana wano kubanga olwedde waliwo amawulire agadde balinazo otutambula nti abamu ku baana badde balina okuttibwa kati essaawa zino lwaki oba okikufuula ekyamawulire ate namwe bannamawulire ebintu ebimu twandibasabye nti mumalenga okubirowoozaako nga temunabifuula byamaanyi era nze kunze eryo teryabadde eggulire eggulo teryabadde eggulire kuba nabo bennyini essaawa zino njagala onoonyereze ng'abantu nga bakuteesa ne baani n'abaana babwe wano tebabaddewo ebbanga lyonna batutulugunya naye nga n'abaana babwe nabo tebakola ki naye nze ku lwa mukama wange omulimu omunene gwatukoledde okuvaayo okulabisa ebikyamu gavumenti eno byekola mu bintu ebyenjawulo nze abaana bwebakera ne bagenda tebansonga kasita ye abanga waali era bannayuganda essaawa zino tebatunulidde baana ba mukulu batunulidde mukulu ye nga ye kikyalina otukolera okulaba nti eggwanga tulitwala mu maaso kasita ye abanga waali yes olina eddakiika 2 zokka bannalubagano okubasaba akalulu kubanga mulina kasabira ku TV na radio tusiibule bannalubagano si bannange nze Kawalya Abubeko wammwe abadde kansala wammwe abadde akoze omulimu munene okulaba nti nkumakuma abavubuka nkumye abakyala bannakazadde b'eggwanga nkoze omulimu munene nnyo mu kuteesa ku City Hall we nava ne mpeewa n'omulimu gw'okuba nti nkubiriza enkiiko z'ekibuga Kampala nga sipiika w'olukiiko lwa Kampala bw'otunuulira ebikoleddwa obutale bwaffe ngezezaawo okulaba nti nyimirirawo baganda baffe ababodaboda n'abatakisi etteeka liri mu kuggwa naye nga ebyo byonna byonna kyali kya Kawalya Abubeka abatembeeyi mukimanyi nti waliwo twatuuka ng'eyali minisita wa Kampala essaawa zino nga yeesimbyewo mu Lubaga North yayisaako etteeka ng'ayagala goba abatembeeyi mu kibuga Kampala naye ng'essaawa zino ali wano talina nakyagamba ggwanga ebyo byonna nyimiriddewo ku lw'omuntu wa wansi baganda bange mu bitundu ebyenjawulo ensonga za bulungi bwasi tubadde tuziyimiriddeko nga ninga kansala wammwe ensonga z'emisolo ndabise nga nvuddeyo weewaawo abamu baagala kuzikapitalizingirawo okulaba nti bataataaganya enteekateeka zaffe naye nga at least nvuddeyo okulaba nti abantu baffe tebabanyigiriza nnyo mu nsonga z'ebyemisolo abavubuka bannabyamizannyo bannange ab'omupiira ab'ebikonde ababasi mumanyi kiki Kawalya kyategeeza mu bulamu bwammwe n'okuba nti tulaba nti ebyemizannyo bitwala bigenda nga bisituka mu maaso nze njagala obbakakasa nti nzize nga nzijira ku nsonga ez'omuntu wa wansi nzize nga nzijira ku nsonga ez'okulaba nti nteesa bulungi mu paalamenti ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu nzize nga ebimu ku birubirwa bino ebyokulaba nti ssemateeka w'eggwanga lyaffe Uganda taddamu kwatibwamu abo abalowooza nti balina okwesibira mu buyinza nzize nga nandyagadde okulaba bingi ebikyuka ebibadde tebitambudde bulungi ensonga ng'ez'amasomero gaffe amalwaliro ebintu ebirala byonna ebigasa omuntu wa wansi nesimbyewo ng'omubaka wa paalamenti
mu kibiina ekya National Unity Platform era nga president wange Kyagulanyi Robert Sentamu mbasaba akalulu nga bwe mbadde ntambula nga kansala wammwe mbakakasa nti ngenda kuba available mukimanyi nti availability y'omukulembeze mu kitundu kino ebadde teriiwo essaawa zino twetaaga omubaka parliament nga bwetumwetaagira tujja kumufuna munno mukabi ye munno ddala mbasaba mundabirenga ddala olunaku luli nga lutuuse nga 14 January ensi etunulidde Uganda okulaba Uganda bwesalawo nenandisabye muna Uganda yenna ali eyo nti nga 14 January byonna bye tukola tubyerekereze tuveeyo tusalirewo eggwanga lyaffe nga tulonda abakulembeze abasaanidde naye nze nga Kawalya Abubeka mu Lubaga North brand yo tugikoze naye okusalawo kwa abantu ngera bwe tugamba nti people power mbasaba mundabirenga ddala akabonero manvuuli mukama wange Kyagulanyi manvuuli mbasaba byonna ebadde bigenda mu maaso ebikolwa ebikyamu okunyigiriza abantu obutabanguko mu maka bigenda kutereera nga National Unity Platform ekutta obuyinza bw'eggwanga lino kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale kama waffe Bujingo tukwebaza bino byonna kuba batono nnyo ayinza okujjako wano ekawaala n'atuulako wano n'asobola okubanga ampa omukisa okwogerako eri abantu ne nkwebaza ne Maama Makula olwa kino kye mwatuteerawo era nga mbakakasa tujja kusigala nga tutambula wamu nga maze okufuuka omubaka w'ekitundu ekya Lubaga North. Munno mukabi ye munno ddala kati mu kiseera kino nze ndi munno mukabi. Yes. ondabiranga ddala bw'oliba otuuse mu Bwakabaka buli obwa waggulu sitegeeza obweri waggulu mu ggulu naye obwawali ku Nile Avenue okitegedde ekyo. Robert Mutebi nanyini field natambudde ne Dennis Kasirye ne Peter Bunyasi tubadde ne Haji Abubeka Kawalya speaker omulonde mwalaba bidi gye yateekawo nga bamulonda kuba speaker ate agamba beno nti mumulabiranga ddala ku lunaku olwo olwokuna tujja kuddingana ssaawa 5 ne Unveiled Experience nga tiimu ffe tubasibulidde wano era mu buufu obwo Wamala Muhammadi ne Fedi Nabwire ffe omuzindaalo tugubaddiza. Olunaku lwaliro mu butongole ate kooti egenda kuwa ensala yaayo ndowooza ku nsonga z'omulodi wa Kampala zetwala nga yeemulugunya ku campaign Bannon campaign balina kubanga basalawo nga ennaku zomwezi 6 ne basindika olwokutaano omulamuzi Musa Sekaana alina okubeera mu nsonga ezo yafiirwa muganda we kwolwo ne zitabaayo. Friday leero bagenda kusala naye buli ennaku 4 campaign okufundikira naye nga bali abala bakyalina omukisa okugenda maaso okuba campaign local government bakansalaaz ab'enjawulo abakulembeze ba district ba lord mayor bo bakyalinayo akadde akalala okweyongerayo campaign zaabwe naye bano waakiribo ensala yonna bw'enaabezze tugisuubira leero gwe munaana gwe baagambye eyinza okunyigirizamu ko banabo already kiyinza okubeera nti is overtaken by invent naye naabagambye nti campaign baziddemu mu district 14 we twogera oba 16 kiyinza obutayamba bana basigazzayo akadde akatono ennyo oba oliawo naye nga eddakiika 2 tubeere nga tuwumbawumba tuve wano twagadde kujjukiza abantu nti omusango kugenda kubanga olwaliro omulamuzi awa ensala ye oba campaign bazigi awa injunction n'aweereza order nti mugende maaso mukube campaign okusinziira ku biriwo ennaku esigaddeyo ntono nnyo kati ogenda wali ku Lwokuna tulonde abakulembeze ab'enjawulo. Katulindirire ate ekinaava mu nsala y'omulamuzi kye tujja okugoberera naye njagala kubiriza bannayuganda mwenna okwekuuma ekirwadde ekya COVID-19 masiki yo togyerabira bw'oba osobola gulayo ka sanitizer w'osanga amazzi g'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni binaabe teekawo ka distance wakati wo n'omuntu omulala. Ekirwadde kya COVID-19 gye kiri abantu bangi nnyo kakati bagenda mu maaso n'okubanga balwanagana n'okubanga bataasa obulamu bwabwe olw'ekirwadde kya COVID-19. Twolekedde akalulu naye nga yeggwe musirikale asooka ow'obulamu bwo gwe security esooka eri obulamu bwo kubiriza okwetaba mu bikolwa eby'emirembe ebyefujjo oba bireetawo embeera y'obutabanguko bireke ku lwa maama wo ku lw'omwami wo ku lwa mukyala wo ku lwa Katonda oba omuntu yenna gwe muli gw'owulira nti gw'otya gw'oba otunuulira ate tuteekewo embeera etali ya butabanguko. Tubaagaliza okusalawo okulungi ennaku zinene ezisigadde za nkizo nnyo eri omulonzi abeesimbyewo tubaagaliza buwanguzi ku mitendera egy'enjawulo. Kamera baziwera mu kifo okaawo webagenda okuba ojja okusanga basiri akagwa wotakkirizibwa kuyingiza kamera naye gwe bw'obanga muli eri ebbali mumaliza okulonda osobola okwekubiza selfies eri ebbali so abantu bagende maaso okulabika nti ate ekintu kino tebakifula political nnyo. Mukulu w'amala katono nnyo ku nsonga ya mwami Badru Kiggundu wano waliwo obubaka bwe yayogera gye buvuddeko ng'agamba nti we are all humans akadde and in case any errors
were made anywhere in terms of delays in ballot delivery, deployment, returns and others. We apologize and we all learn from mistakes. Wanawunzika agamba nti people should know that in the whole world there is no nation which has ever held perfect elections, including USA. Kakati awo omukulu yakikwatamu kugambya ebisanja byali bisatu kati agamba muneti alinza perfecting mistakes ze nenga yakola confession kyatavuddeyo kugamba nti ono omukulu naye aliko kati tamwebuuzangako mwambi abakama yajja mu kakiiko kano mu November zalina kuza mwezi 8 ndowooza mu November 2016 ng'ekisanja kyolo kiweddeko tamwebuuzangako nti wabikola otya ensobe zaliwo zakolebwa zitya tutereezeemu kati buli omulowooza alina perfection yono bwe yali agenda yaleka alipoota ey'ebintu engeri gye bibadde bitambula weakness eyaliwo bannagala gye bakyamujjukirako bwe butalonda mu Kampala alizaati eza Kampala ne wakisa obutatuuka mu budde ezeggulu ne zituuka bw'anaatereeza ekyo kyokka waakiriza zituuke mu budde ebitundu bya Kampala ebisinga bironde yabadde akukulumira mukama we kubanga ebigambo bino we yabyogeredde nga mukama we alina kyatongoza eri anyhow tetujja kubanga tusikaawo twagala okubagereza akaseera akalungi naye nga civic education ekyabulamu bannayuganda weekend esigadde ennaku zino mugezeeko mwabeesimbyewo okugezaako wakiri muli eyo munyikiza abantu ba agent bamwe okusinga mbawawule kubanga be bagenda okusuula omuntu oba okumuyisaawo agent bw'anaalaga jjala ebintu biyinza okutabuka mu kugattagattaawo n'okuwandika ku declaration form kubanga ekiri ku declaration form kyekijja okugenda paka ku tally center kyebafuna no kyebayingiza mu kompyuta bwino bw'anaatagalamu awo ogudde anyhow tubageza akaseera akalungi tusinkana olunaku olwa bbalaza mubire bulungi mukume emirembe mweraba